Olwaleero abakugu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka eririmirwako ki Participatory Ecology Land Use Management bategese omwoleso ogw'omunaana okwongera okumanyisa bannayuganda nti emmere ennansi ekyaliyo era ng'ekyalina emigaso gyonna nga bwe gwali edda. Tubeegayiridde nnyo tuddeyo ku nnima yaffe era tuddeyo ku mulamu ogugamba nti liisa ettaka nalyo likuliise. Okugunjibwa obukitampolampola okumala ebbanga ddene ate bw'okozesa n'omanyi owa bulijjo ye ayanguwa mangu okugwamu naye ono avaawo ekirungi ekyasindirako kumanya omulala ate n'ekirala ono tawunya. Akulira ekitongole kino Harriet Ndagire Sempeebwa agamba oluvannyuma lw'okukizuula ng'entegeka za gavumenti ezisinga zitumbula mmere enkolerere okusinga emmere kaasangwawo baasalawo okuvaayo n'enteekateeka ey'okulaba ng'emmere ennansi tezikirizibwa. Emmere bw'eba erimibwa mu disitulikiti nga Nebbi ab'emikono basobola okuyiga emmere eyo ne basobola nabo okugezaako girima oba engeri gye bagirimamu ne bayigiriza bannaabwe abavudde abalala ate n'abantu betuyisa abavudde wabweru abatali balimi bategeere nti emmere eno mu byalo byeri bagyengiremu okusuubula naddala abakukola mu birabo by'emmere n'abaagala okulya okuli n'ensigo zennyini zirina zimera bulungi ate nga ennima eno yeetaagisa ssente nnyingi ebiziba bingi okuva wabweru wa ebirime ebitabule bitawaanyizibwa nnyo embeera y'obudde wamu n'ebiwuka ekitaali ku nsigo oba ebirime bikaasangwawo. Emmere kaasangwawo tekaluubirizibwa kusimba nga bwe guli ku mmere entabule ng'eno omulimi asobola okusimba emmere ebika eby'enjawulo mu kifo ekifunda. Abalimi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo be beetabye mwoleso guno bonna nga balaga emmere kaasangwawo ekyali mu bitundu gye bawangaalira. Helen Nankwanga, BBS, ageesigika.